Bwana Kupa yajeza abavuma ennyumba zaabwe n'azitikka omuliro, abaana baabwe n'abagaana okusoma, abakyala n'abagaana okulima, abasajja n'abagaana okuvuba, amaato g'abasajja n'agafuula embaawo, era kaakano ze zifumba emmere ye. Bannange sigenda kwesiikuulira kikunju okufaananako ow'olukuku alya enjovu, nandiki okwemalaamala ng'ate enjaliko ng'enkulu ekyatudde. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere n'eddira Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka, bwe ntyo nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Bassebo ne bannyabo, bwe ndi wano neesimbye bulere kubanga ow'eŋŋombe akiika, naye ndi Wassenga Namirembe. Ne bagamba tugenda kujja nga tusomesa enju ku nju, bizinesi ku bizinesi, nga tutabaaza olulimi Oluganda. Ebigere ettunda bintunze ne binteeka ewa Ssenga Namirembe. Ssenga Namirembe ono kansooke nkuzigirire oluguudo okwata luguudo ki okumutuukako, kwata Gayaza Road, naye w'otuuka nga tonnatuuka Mpereerwe ku Muvule, waliwo awo we babajjira entebe, awo wennyini w'oba osinziira okumungugumiza ku Muluuma ng'omukubira ku nnamba ey'essimu yeeno eri 0704 28 98 3, ngambye eri 0704 28 98 3. Eyo ye nnamba eya Ssenga Namirembe. Mukubireko mwogerezeganye. Kakati mwebyo ebimu ku byakola nsowoddeyo eno Mmumbwa. Eno emmumbwa njagala nsooke nkubuulire ebbeeyi yaayo nga tonnateekamu transport. Bwe kuba kuzisonda ozisonde naye ofune emmumbwa eno. Kubanga naddala abakyala ebibasumbuwa emmumbwa eno ebimala. Okusookera ddala emmumbwa eno egula emitwalo gya Uganda 5. Emitwalo 5 olwo n'ofuna emmumbwa eno. Naye emmumbwa eno ebeera egenda kuwonya ebintu bingi. Waliwo abakyala abalina ebizimba ku nnabaana, oluusi ne mulemesebwa n'okubeera nga muzaala. Omukyala n'abeerawo naga nti nze nnina ebizimba binfuukidde ebizimba. Mwana wattu emmumbwa eno ejja kuba ekukolera. Njagala okutegeeza nti naawe kennyini ali gy'oli nga weeteekerateekera okulongoosebwa, obanga weeteekerateekera mwana wattu okubeera nga bakusala bakulongoose. Emmumbwa eno ogisirira ku mazzi gookya. Emmumbwa eno ogisirira ku mazzi gookya, si agabuguma. Bwe noosira emmumbwa eno ogenda kudda bwebaza kino kyo nkikkakasa, kubanga abantu bannyo bagezezza ku mmumbwa eno bakomawo kwebaza. N'olw'ensonga eyo emmumbwa eno ya mitwalo 5. Kuba bukubi ku 0704 28 98 3. Ye Ssenga Namirembe. Empereerwe nga tonnatuuka ku Muvule ojja kuba omutuukako. Kakati kambawe embuulirire enve wano. Embuli ey'olunaku olwaleero egamba nti ani ali mu mpeera awa wa Kibungu? Ani ali mu mpeera awa wa Kibungu? Ow'Ekibungu ye mwana atannamera mannyo. Omuntu buli w'alowooza ku ani ali muweera omwana oyo, mwana wattu amuwa nga tannamera na mannyo. Ebiseera ebisinga naddala bataato baba maama bwe balowooza ku baana baabwe balibeera nga tebaliiwo, bakola n'ebintu oba oliawo ebitajjansa. Nago waaye omwana wange weeba emmotoka ajaase oba kino bwe kiti agira kwegamba n'ekyejo bakibakuza olw'ensonga afamu naga buli bawe buti ng'ate akubwa mpi buli kwegamba akola kyonna ekyo ekiwa omwana w'essanyu. Lwaki? Kubanga akimanyi nti ennaku ejja kweyoleka omwana oyo nga taliiwo. Omuganda wagambidde nti ani ali mu mpeera awa mwana wa Kibungu. Kale omuzadde buli walowooza ku ebyo omwana we by'anaayitamu nga taliiwo, ayinza n'omuwa emmere nga tannamera mannyo, kuba akimanyi nti walivaawo mpaawo alimuyita nga bajjula. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, naye gula emmumbwa eno gwe wenna gwe bateekateeka okulongoosa, simala lubuto lwagaana, simanya nina ebizimba mu nnabaana. Emmumbwa ya mitwalo 5 ng'ate munnange ogijja ewa Ssenga Namirembe, Gayaza Road, nga tonnatuuka Mpereerwe ku Muvule. 0704 kw'oba oyita 28 98 3. Tunaddamu